najja mu Kenzo festival tekyabadde kyabwe. Uganda eno erimu abantu abafuga ebitundu ebyenjawulo babakola emirimu egy'enjawulo. Byonna bye bakola eyo tosobola ate kujja ku Uganda ng'ogifumita effo. Uganda terina musaala. Waliwo enjawulo wakati wa politics n'abali mu politics ne Uganda. Akati omuntu ayerabira Uganda muwafa mwogenda okuziikibwa n'otambulira ku bantu n'oteeka ensi yo wansi n'okulembeza politics naye nga weerabidde nti ensi yo gyonyiga. Omuntu alwanyisa Kenzo kati omuntu oyo ayambalira ekintu bwekityo nebasindika n'ennyonyi. Ennyonyi nkeera nte nemuvuma. Lwaki omwamba muvume nga yeyandaasa? Muvuma ntya? Muntu yambeererawo mbeera bwetyo. Omwami okyokolagana n'omuntu mwe muba mukompitinga byamu mukompitinge mugende maaso tewali buzibu. Nawe bw'oba olina emikolo gyo gy'okuŋŋaanyiza ng'onneetaaga mpita kusanyusa abantu. Naye don't be a colonizer. Otandika okukwata abantu bakomenti wagayo ebirokola kino otakikola tojja kukola kino. There is a difference between a job and that. My job is music. Nze weeyimbidde kusanyusa. Muyitamu okukuŋŋaanya abantu bamwe ku mikolo ne tubayimbira. Okukuŋŋaanya abantu bamwe bali ne tubasanyusa ne tuli basanyusa mutuleke tusanyuse. There is a difference between music and politics. I will associate with everyone. Okuva mu ngeri yawe gye babiriivingiramu ne gye balaba ensi. I will deal with everyone. Nze siri musosoze era sirimbira nkyakusosola. Ekyo nga kisaba Mukama ne mugamba nsaba ontaasa obusosoze abantu balabe kyenjagala bwebalaba nga bwebalunda. Abantu nemwe balabira mu biwayi. Abantu abagenda eno bagamba ngu basaba freedom. Ate ffe bebatumye freedom. Zaagalaga ti abakolera sitaani weebali era olumu amaanyi bagafunira ddala kubanga ne sitaani oyo olumu abuzaabuza. Abantu abatali balungi bateeka okuba ab'amaanyi ennyo. Ekintu ekyo netukibuuza ntugambadde n'ebyo naye tekitegeeza ngu bajja kuwangula. Nze sitabangayo firimu Kibanda nga giwangudde kusinga yakafulu. Atandika mukambwe nnyo natta abantu nati ensi n'emujjamu bamala babadduka ayina abamukuuma abamulwanira bamaliriza bonna mabaffe nga naye mukama waabwe agendedde. You reap what you sow. Kyosiga kyokungula. Omwogerera ebigambo nga bw'omanyi naye muntu anyigirizibwa bamunyiga. So he's tied up. He doesn't have freedom to speak his mind. He's a good boy. Nze Okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze. Yes, njagala okujjukiza oba Barista Coffee School and Cafe. Yes, bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino, mocha, ice coffee, smoothies, milkshakes, cocktail n'ebika ebirala bingi. Bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala. So basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 5 7 10 12 oba ku WhatsApp noti 7 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisinga. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe note 782 31 88 49. Kisoboka Furniture Center okuddamu ekyo eri furniture.
gasaaka na ssente naye nga njagala kikole nga kitandike. Ezo ssente nazimusaba nti size nkitunda naye nazimusaba kubanga nzimina okuwona okuwona kisobole okubeera. Nituwandika project emiro 140 n'ampako miliyoni 40 ng'alina okukuba 50% before the show. Twagenda okutuuka show ebakitopeka ebula wiiki nga ssente zonna nazizayo mu rehearsal na buli kimu 50% nga tannagiweza. That is breaching contract number 1. Yes, a search firm. So they were disturbed by president, by COVID. Mu contract ye mulimu nti wabawo bigwa bitalaze abenje kufa kulwala tewali anene munne. COVID sinze saamuleetako. Sinze president yasopeka ebijjwe. Amukiya ekyokubiri gavumenti yayita bapromota abali batadde ssente mubayimbi ne bakombasetinga. Mpulira nti yaweebwa wakati w'emiliyoni 600 kw'ebinamwabeka mwataano. Bw'aba teyafuna 600 for sure ebinamwataano yabifuna. Era nga bwino waali n'abatuwa ssente bwe bali. Mode of payment weeri. Teyampa balansi wange zonna yaziteeka n'azitwala. Yali yakateeka mu kiro ekinene nnyo emiliyoni 3 kubanga yali tannabukinga byuma. Yali tannabukinga yali yakisasula ku hafu. Omusajja owamuwa ssente teyansasula. Mu contract mulimu akagamba nti bw'abaawo obuzibu bwonna obubaddewo kati munagenda mu kkooti musooka ne mutuula. Ebyo biri mu contract nsobola gye bannamawulire mu kisobola. Ati contract nga mugiwulidde saleetako COVID bamupropasetinga byaba bijja. Ekyokubiri natandika okukola kitengo okugirana omwaka obuzima yali emyezi 8 emabega netukola tuwa. Lwaki teyajja mu tuwa nagisooka? Lwaki ajjanga ebuli ennaku 4 insipiritis ebyo si byabufuzi? Kakati engeri gye badde bansaavinga ndowooza nina okugenda mu kooti naye ensonga eziri mu kooti tuzireke kubanga simanyi nnyo bingi. Katukirekere kooti naye nga bwetuli naye nga bwekunyonyodde yeyo ebeera mu omuli abakadde, abato, abavubuka, buli muntu mu kategore ye, buli muntu mu tribe ye, buli muntu mu district ye, buli muntu mu kyalo kye, mu LC ye, buli muntu mu kifo gye yavudde n'ajja mu Edigizo Festival. Tekyabadde kyabwe. Uganda eno erimu abantu abafuga ebitundu eby'enjawulo babakola emirimu egy'enjawulo. Byonna bye bakola eyo tosobola ate kujja ku Uganda n'ogifugira effuna. Uganda terina musaala. Waliwo enjawulo wakati wa politics n'abali mu politics ne Uganda. Akati omuntu yeerabira Uganda muwafa wagenda okuziikibwa n'otambulira ku bantu n'oteeka ensi yo wansi n'okulembeza politics naye nga weerabidde nti ensi yo gyonyiga. Omuntu alwanyisa Kenzo muvuma ntya muntu yambeererawo mbeera bwetyo. Omwami okyokolagana n'omuntu mwe muba mukompitinga byano mukompitinge mugende maaso tewali buzibu. Nawe bw'oba olina emikolo gyo gy'okuŋŋaanyiza ng'onneetaaga mpita tusanyusira abantu. Don't